Akabbiinkano Oluganda omutendera gwa Kasasambula bwa wano tewali kusaaga era kyobola abaana bano batya okutya okuyita wakayima nti tuyinza omukekejjulako obubonero naye nga tugenda mu bwino tuliwo DJ Daniel Majega ku ttaka yali mu byuma ate Jesse Mukwaya yali ku kamera. Facebook tuli live eri Facebook radio Gudu 98.8 FM ne 95.5 FM naye nga ne tuba tumaliriza Akabbiinkano kano ogenda ku YouTube channel yaffe munnange byonna ebibadde mu Akabbiinkano kano ate osobola okuba nga obisangayo ku Twitter account nayo tubiteekayo ate era ne ku TikTok onoonya radio Gudu nayo bibeerayo bingi n'osobola okulaba ebigenda mu maaso. Aba Cake House twagambye nti batukolera keeki era nga bano batuwa ebyokunywa by'abaana bano nga tebanajja mu studio babeera babateeseteese dda bulungi banywa kacaayi nga kwotadde n'ebyokulya era bano be batukolako aba Cake House abasangibwa mu kibuga Masaka wali ku Rukundo Building Eugene Street okuliraana akatale akapyawo ojja kuba nga obafunawo ate obagoleko ebyokulya osobola bakwera ku nooti 7 nooti 29 7 3 oba ku nooti 7 3 9 nooti 23 gy'emikono gyaffe aba Cake House. Ate bo aba St Andrew Greenlight wali ku Kaapa Endagwe mu disitulikiti y'Erengo tugamba nti badde ne boarding batwala abayizi ate nga bagenda basomesa bulungi balina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi n'avaayo nga mutendeke. Ebitone by'abaana babifiirako ddala lya Oluganda ne St Andrew Greenlight Rakai naye bo ate batwala abaana bave waka bokka. Okwanika abayizi kukyagendera ddala mu maaso osobola okubakubirako ku nooti 7 nooti 43 93 50 oba ku nooti 7 3 14 84 7. Tulina emikono gyaffe abayimuka Uganda bayigiriza okukola sabooni ebigezo ennoni nga kwotadde n'ebyamakolero byonna ate nga balina n'ebikozesebwa okukola ebyo bye bakola. Nooti 7 nooti 4 nooti 6 37 66 ogenda okubakubira ate basobole okuyigiriza kyonna kye weetaaga okukola. Embeera ya luno ey'okunoonya emirimu bw'oyiga okubyekolera ate munnange omulimu oba ogwewadde. Bano ne batuweera abaana baffe abavaamu ebirabo era buli mwana avaamu wano agenda n'ekirabo okuva mu yimuka Uganda. Gwe omuzadde ng'olina omwana agenda mu siniya oba ali mu siniya essomero lya Bukomansimbi Senior Secondary School liyina O level ne A level era bagamba nti twalayo omwana wo bw'oba ng'oyagala future ye ey'omu maaso ebeere entangaavu. Balina buli kimu ekyetaagisa okubangula omwana ate afuuke omugaso mu ggwanga. Balina ekisulo n'abo abava ewaka nabo babatwala school fees za kuteesa tebajja kuleega nnyo. Bukomansimbi Secondary School ly'essomero lyokka ly'owa omwana wo n'olinda amakungula basange Bukomansimbi ku luguudo oludda ebigasa oba osobola bakubira ku nooti 772 56 25 39 oba ku nooti 7 nooti 16 24 71 awo ojja kubanga ofuniddemu ddala. Fancy Confectionery opposite ne office ya meya mu kibuga Masaka bakola buli kyakulya ne keeki eza buli kika era be batuwadde n'ekirabo ekinene ddala. Omuwala anaasinga banne ono agenda kusituzaako mikono ebiri si gumu sinakindi n'okumuyambako nga ye takyesobolera. So n'olwekyo naawe gendawo bw'oba nga oyagala keeki oyagala ekyokulya kyonna aba Fancy bali awo opposite ne office ya meya. Management ya King David High School Lokaya etegeeza abazadde n'abayizi nti okuwandiika abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga kugenda mu maaso essomero litwala abaana b'ekisulo n'abava ewaka ate nga balina buli kimu ekyetaagisa library laboratory ennungi ddala ate balina ne UNEB Center ku siniya ey'omukaaga. Balina security ennungi omuyizi bamukuuma bulungi ddala. Amazzi amasannyalaze ne standby generator nabyo babiina. King David High School lisangibwa ku luguudo oludda e Lusango nga wakava ku poliisi y'e Lukaya. Kuba ku nooti 7 nooti 3 52 24 26 oba ku nooti 7 5 nooti 43 nooti 2 84 gy'emikono gyaffe aba King David High School abasangibwa e Lukaya.
Netufunikira ne Masaka Parents Corner Weka Nursery and Primary School bano basangibwa mu kibuga Masaka balina Enable Center lyakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza ate abasomesa batendeke ddala buli kimu kyonna ekisobozesa omwana okusoma obulungi bakiina n'olwekyo gw'omuzadde ng'oli mu kibuga Masaka naawe atali mu kibuga Masaka twalayo omwana bakubire ku noti 774 noti 254 91 oba ku noti 758 68 Chenda musanvo nkaga. Weewaawo tukutegeeza nti okyali mu Akabbiinkano Olulimi Oluganda. Omutendera kati gwe tutuuse gwe gwa Kasasambula bbwa era we tutuuse mu bibuuzo ate weewaabwe eno. Dembe olwa tugenda kusoma ku lugero olwa Nnaalongo weefumbanga otya. So twagala otandikire ku kiba ekyo ekisooka paka we bakulambidde. Awo olwatuuka ng'enjala egwa nnyingi nnyo mu ggwanga era nga n'okugiyita bagiyita ani amuwadde akatebe. Ssemakoomu eyalina mukyala we era n'abaana abalongo yabukeerezanga nkokola n'agenda okusakira abantu be emmere. Lwali lumu Ssaalongo n'agguka ku lusuku olugudde akaleka era nga n'amatooke agali muli gabotoka. Yagenda okulaba nga mu kibanja mulimu n'ennyumba enjere obulungi ate nga nzigule. Naye yakanda kuyitaayita bannyinimu nga tawulirayo kanyego. Ssaalongo kye yakola kwe kuddayo ewuwe n'akima Nnaalongo n'abalongo nga bw'abagamba nti azudde amaka agalimu emmere efa obufi otulo era nti eyaluguddewo yaluggalanga nti era n'enjala baali bagisiibudde tebaali babi ng'ebyayi babinnyika mu nsuwa kugenda kusenga mu maka gano amapya. Olwali okutuuka nga Nnaalongo akola emmere ng'agifumba nga balya era ng'ettooke balikwata omubabiro. Obudde bwe bwaziba nga bayingira mu nju kugalangatanya kiwanga mu ngalo. Otulo twali tetunnabatwala bagenda okuwulira nga teriri busa anti nga zireese Wazzike eyali nnyinimu eyakula n'akuula n'ejjembe. Wazzike olwakuba ennyindo mu nju bw'ati n'agamba nti nga mpulira olusu olutali lwange mu nnyumba yange. Gamba mulimu omuntu. Ko Ssaalongo nti mukama wange nze ndi mu nnyumba yo n'abantu bange twazze otuwe ku mmere naye enjala eri ewaffe malenge. Tukuwadde obubonero 7. Kasule tandikira ku kiba Dembe waakomye okutuuka we bakulambidde obagenda okukulamba. Otusomere okaze olulimi. Ko Wazzike nti kale nsanyuse okubalaba era mwebake bulungi. Bwe bawulira bino emitima egyali gibeewanise ne gikka era ne bassa ekikkoowe be. Wazzike yakomawo ng'akonzezza ng'akongoze omulandira era ng'olulimi alinnya mu lulinnyi. Musajja wattu yagwawo mu ddiiro bugulobe n'ennyindo zitandika okwebaza eyazimba. Obudde bwe bwakya enkeera Wazzike ng'atuuse Ssaalongo n'abantu be mu ddiiro ng'agamba Ssaalongo nti oli mukwano gwange nnyo era tujja kubeera bulungi nnyo ku kyalo kuno ne mu maka gano. Kati nkutuumye erinnya ye ggwe byereeta
nkwatako ne mutaano Saalongo ng'aseka Wazzike mu mukono ng'akomerera amagengere Wazzike bwe yamala okwogera ebyo n'agamba Naalongo nti kale nina gye ŋŋenda naye bwe nkomawo nsanga onfumbidde Waswa oyo bwe nzija okuliira ku kyeggulo ko Naalongo nti kaale ssebo olwamala ebyo Wazzike ne zitwala gage Naalongo yalaba Wazzike agenze ng'alinnyise Waswa ng'annyise Waswa n'emmere ku muti waggulu ogwali awo mu luggya n'asalaasala ebiriba ebyali mu nnyumba Wazzike n'afunga Kasule katukutaasa akatabo ofunye obubonero 5 weewaawo omulungi awuliriza mu kaseera kano ate katuleke munnaffe kigemuzi asobole okubeera nga kalikyuleeta yeetambula oba embaziso yenge ekola omulimu ogwayo naye ne bannaffe bano aba Winners Junior School tubeebaza olw'okubeera tuli nabo bannaffe bano ssomero lya primary lisomesa okuva ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu lirina abasomesa abalungi likulaakulanya ebitone by'abaana masannyalaze n'ebirala byonna weebiri kaakati bano basangibwa luddawa wano mu Nnyendo bali mu Nnyendo Kirinda nga wakayisa ku kisawe eky'omukasana osobola okwogerako nabo ne mukola enteekateeka y'okugunjula omwana ku 075 5839 13 oba ku 0752 53 ensonga ziba zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Nyongera okukujjukiza nti olunaku olwaleero tubaddewo muzzukulu wa Nviiri Ndawula Dibedito nga nze mbadde mu mitambo egy'enteekateeka ya leero Kabanda Prosi nga kigemuzi nga naye wali neddaniyo mu byuma ate mukwaya Jesse ng'ali ku kamera wali atuteekayo obutereevu. Munnaffe omulangira Kalema John Baptist ali ku mirimu emitongole era tumwagaliza okutambula obulungi naye nga olunaku olw'enkya tujja kubeera naye era tujja kubeera nga emirimu twongera gitambuza nga bulijjo. Abayizi baffe tubaddewo ne Kasule Joseph tubadde naye tubadde n'eddembe nga waali tubeebaza olw'okuwaayo obudde bwammwe ne mubeera nga mukola okusoma kwonna ate okubeera nti mubadde ku mutindo gwe tubadde tubasuubiramu olunaku olwaleero. Naye tujjukiza abayizi baffe ab'olunaku olw'enkya. Enkya ennaku z'omwezi 2 Wampi Ashadu wazaayirwa oli wa Africa with Love ojja kubeera mu nsiike. Waswa Paulson Exodus SS Nnyendo ojja kubeera mu nsiike. Kati ku Lwokusatu Kikabi Ivan St Paul Kyanukuzi Nabinyansi Regina St Pellegrini SS mujja kuba mu nsiike ku Lwokusatu. Kati ate ku lunaku olwokuna tujja kubeera ne Nakkazi Florence ow'Amalongo Baptist ne Segawa Joseph owa Kikungwe SS. Ku Lwokutaano Kasasambula bwa tumufundikira ne kwagala ko Juliet ow'Amalongo Baptist ne Kadiba Nyansiyo owa Kalisizo Seed Secondary School. Awo tujja kuba tufundikira Kasasambula bwa era tujja kuba tumaze okumanya baani abataano abanaabagenze ku luzannya olw'akamalirizo. Kale tubaagaliza mwenna buwanguzi bannaffe aba Radio Budu Fans Club ba mikwano era bo baatutaddemu dda entambula ey'oyo anaasooka okuqualifyinga olwaleero okugenda ku finals. Neyazanyo neyanzeege tubajjukiza nti finals zigenda kubeera wali Embiriizi mu kibuga awo ku kisaawe wetugenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu ze finals za Akabbiinkano Kasasambula Oluganda tubeera n'abaana 5. Kasule Joseph Kabuwoko Senior Secondary esangibwa Kyotera engero yafunyewo 9 ebisoko n'afunawo 6 Buwangwa n'afunawo 6 ate ebyawamu n'afunawo 6 ne Glama n'afunawo 6 Bwino n'afunawo 5 omugatte gwa bubonero buli 38.
Dembe Ibrahim wa Isaac Newton engero yafunyewo 12, ebisoko n'afunawo 6, buwangwa n'afunawo 3, ebyawamu n'afunawo 15, gulama n'afunawo 3, bwino n'afunawo 7, n'alondayo 3, omugate gwa bubonero 49. Olunaku lwaleero omwana asoose okuyitawo okwesogga omutendera ogusembayo awangule school fees wa mwaka mulamba ye Dembe Ibrahim okuva ku Isaac Newton afunye obubonero 49. Weewaawo tubeebazizza nnyo mwebale kwetaba mu mpaka zino ng'enkola yaffe bw'ebeera situbeera mu lutalo twesikaŋŋanako mu ngalo bannaffe abayimuka abaatuwadde ate ebirabo ebyo munnaffe ono byagenda okugenda nabyo. Tubeebazizza bannaffe mwonna batuteddemu ensimbi okulaba nti akabbinkano kano katambula bulungi. Tubagamba nti temujjanga okwo. Tubategeeza nti akabbinkano final egenda kubeerawo ate wali embiriizi mu kisaawe ng'ennaku z'omwezi bwe muziwulidde. Tubaagaliza okubeera obulungi. Tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.